Ebipya bizuuse ku nfa y'abaana ku ssomero lya King David Primary School era muno omwafiiridde ne director w'essomero lino. Mbu byandibaamu eddogo. Abantu b'ende gye bavuddeyo ne babeera nga baleeta bwino nti ennyumba eyo director munange gye yagula. Jjukira nti Namwandu yavuddeyo n'alyoka atugamba nti ennyumba eyo babadde baakagiyingira emyezi 3 gyokka. Okitegeera kaakati mbu n'eyali nannyini nnyumba eyo gye baagula mbu ennyumba eyo teyagisula namu naye n'abeera nga yafa. Kaakati abantu b'ende gye bagamba nti nno byandibanga eddogo eryo lye lyaleetedde okuba nti no lijjawo director ate munange n'abaana nabo ne babeera nga baalugendeddemu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Katubeere nga tukuwa akatambi kano oleme kugamba nti no munnange ate amawulire tukuwadde ga bulimba. Biibino by'abantu b'endejje. Munaye nga baŋŋamba ennyumba eyo ogiraba stori zonna zifaanagana. Kyendabe bona ennyumba eyo yagizimba teyasulamu wadde olunaku n'olwo kalina eyo nga mpuliriza naŋŋamba yazimba kalina teyagisulamu wadde n'olunaku n'olumu era baganda b'omugenzi bwe baguza director ennyumba eyo kalina naye mbu bwe yamala ogigula abantu baali tebamanyi nti director yaguze kalina. Amala ogiyingira abantu bamulaba bamuyita batandika omugana naye director kubanga abatuuze b'okukyalo baadde bamwagala era nga director mbu muntu wa mutima mulungi talina mpisa mbi abuuza omwana omuto omukulu omuwere na buli omu n'enkoko abula kukola ki zibuuza ng'empisa zaakola ki zaamwettanira. Munnange bunga abantu batuuze b'okukyalo abasajja abakulu nga bamugamba naye director ennyumba gy'oguze ng'erimu ebyokoola onoomalako. Munga director agamba nze ni musajja mulokole era nja kusaba tewali kijja kumbeerako. Nga bamugamba director ennyumba eyo nga yeesaddaakira. Bonna stories zibadde zifaanagana. Nga bamugamba director ennyumba eyo nga yeesaddaakira. Ddala okakasa onoomalako. Amugamba director ennyumba nze ngamba baali gitunze n'ogula eki n'ogula ewantu ewalala oba n'ogula ettaka n'ozimba naye tetwagala tukole ki tukire ku makya ng'ennyumba yakwesaddaakidde. Mbu bwe batyo ng'aweza kimuze ni mulokole nja kusaba noza mukitegedde nti mbwe eyo ennyumba baagiteeka katale okumala ebbanga naye nga buli agezaako gigula ennyumba eyo lwatuukawo nga wabeerawo ebibeerawo nga wabeerawo like omuntu nga atuukako ekizibu okitegera. Finally director ye n'akola ki mbu n'agigula mbu n'atandika ogisabira bw'asaba abayingidde namukyala we era omukyala we yagambye nti babaddemu emyezi 3 era n'abatuuze bagambye baakabeerawo emyezi 3 ennyumba ki nnyumba yaabwe empya badde baakabeeramu emyezi 3 naye mbwe abatuuze b'okukyalo baamugambanga nga bamugamba director ennyumba yeekola ki erimu ebyokola ennyumba yeesalira ne nannyini waayo okugenda okuzimbawo baamulabula ne bamugamba wano nno woogenda okuzimba lino ettaka si wangu eyasooka munannyini waayo yafa. Story erimu inbox munnange nga nange munaye ŋŋamba waayi olugambo sijja ssula nalwo sirikkabada kanzije nduwa abatuuze era kati Namwandu munnange weetegeke either ogenda kusaba nnyo ogenda kuleeta bapasita basabire bareverandi basheeki basabire ennyumba ogenda kwata oba si kyeki ogenda yingira essabo okiwulira tutaase obulamu. Kubanga ebintu by'omufu ebiseera ebisinga tebakola ki tebabitunda. Naye bwe kitaagaana nga kituuse ku ki ng'ate munnange ennyumba ogitunda ate nga tusigaza obulamu kubanga tetwagala ate nawe tukole ki tukufiirwe oba okitegedde. Naye nga munnange kitalo nnyo ekyabbaawo director waffe omulungi era katusabe omukama ntere ekitangale ky'olubeerera ate amuwa ekiwumula eky'emirembe. Subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section. Tukkirize tubeere nga tubuuzaako ku Nambogo Esther webale kuba nti no kwoli Prosi Elizabeth ogamba otya Olisha mukwano webale kuba nti no kwoli Bahati Akesh
ogamba otya na Mubiru Proscovia njagala okutumirako Kaguda Chelsea ogamba otya Idi Mubarak ogamba otya mukwano na Kabira Fiona webale kuba nti nno kwoli twagala okubuuzaako ku happy person ogamba otya Nasonko Zainab ogamba otya twagala okubuuzaako ate ku mukwano gwaffe Namulindwa Prosi katubeere nga tweyongerayo naye teweerabira kuba nti nno subscribinga eri mukwano gwaffe atannaba kuba nti nno okikola bannange Minisita Justin Namere kw'ossa ne Honorable Balamu oba Minisita Balamu nga bakambwe bano bagenda kusobola katubeere nga tukuwa akatambi kano ne wano ndabanga Minisita Justin Namere yakambuwadde nnyo olaba engeri gye yasisa ebipapula kati amuyiseemu empi katubeere nga tukuwa akatambi kano ne kutano oyo dati kansala wasula waliwo omwami former kansala bamuyita Mwamudu Wambete bano gwe balese ne RCC wako okubeera chairperson PDM kama wange batuwa ebitaala bibiri ebyasola kiritola ku luguudo kiri awasookerwako Makudui wekiri bw'olinya excluded where there is Bukone sub-county awo tewaliiwo bw'ogenda kutano nawe ekitaala ekyo tekiriwo mukama wange ebitaala bibiri badeesaba clarification abatuuze bakuyimiriza nti wabulaganyiza ebitaala byabwe biriwa webale nnyo minisita nga bwagambye bampita Wambere Muhammad tezibeerangako ne contract ekola egaba ebitaala bw'aba agamba nti ndina ebitaala byenabuza minisita waali tugenda abirage weerateeka ate mulowooza Pastor Bugingo teyafiiridde mu firimu ye bambi musajja wa Katonda nsonga za kupredictinga mupiira katubeere nga tukuwa akatambi kano ye yali omukozi we Uncle Bean obwedda amusekerera busekerezi ne yannanga Uncle Bean biibino ate ekikopo kigenda kutwalibwa ku zino ttiimu ennyakku ekuli emu egenda okukitwala France Argentina aujourd'hui aussi. Brazil France Argentina Brazil ne Portugal kwe kuli emu okuwandika tugende zikyalinga kwakawanduka kati goba kuba yaddeeka waliwo eyaleese olugambo n'alyoka agamba nti nno Honorable Muwanga Kivumbi ne woolaba mbu tebannaba kuba nti nno bamuleeta mu kkooti oba okuddamu okumuleeta mu kkooti mbu munange ono yakubibwa bubi nnyo saagala na kwogera kigambo kye yayogedde mbw era ayinza okuba nga akatambi kaakano Uganda entiisa nnyingi nnyo meseji gye nfunye siyinza kugiwakanira meseji eno Muwanga Kivumbi mufu bamukuba ne bamumenya embirizi ne bamukasuka nga bwokwata omwana ng'omusuuba bwoti ne bamusuuba ne bamukasuka n'agenda munaakuba waakawanga okuva olwo lonna taddanga ngulumbwe mu mutwe nga bamukubye amaaso gonna gavuddeyo nga bamukubye emimwa gyonna bagyasiza naye amawulire gajja mu Kivumbi mufu bamusaba kyabwe kikuleeta mulambo leka naawe isima kyekugamba nagafunye Muwanga Kivumbi mufu Muwanga Kivumbi mufu
kitinza kukolebwa naawe omanye ekyo kiba kitegeeza omanye ensi kyoba gitaddemu wano mu Uganda omuntu wafa ne bamutereka omwezi ne bamutereka n'omwaka naye nga yafadde nene Muwanga Kivumbi mufu okujjako nga waliyo avudde kwabo abaamutwala ne bankakasa nti mufu Muwanga Kivumbi mufu ng'olwo musango ki ogumussa ogwo butasobola kutwalibwa mu kooti yaboogerako Muwanga Kivumbi mufu. Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Bwe tweyongera ujjukira nti ebintu bibadde ng'ebyokusaaga naye nga Swazi yatutte eyali kubanga munange DNA yaboola eyali muganda we munnange yamututte mu kooti lwa kukozesa ate ekidongo kya taata we okitegeera mu luyimba lwe Kapon jjukira yakuba oluyimba olutambula era nga kati bali mu ddu comparing Nora Swazi nga bagamba nti Swazi ebyokuyimba abeere nga ate abivaako awo nno woolaba munnange nga bali ku poliisi okitegeera bali ku poliisi annyonnyole Kapuni abeere nga ate annyonnyola kaakati waliwo wanaavuddeyo omukyala omukulu naleka agamba nti nno ye yalikokko ne Kafeero era ye ayina wano byannyonnyodde katubeere nga tubikuwa kati nga ntandika n'ensonga eya Kafeero kubanga nze emyaka gyange mbaddeko ne Kafeero ku Mizuli ekawempe awo emaganjo bbanga ddene omuntu bw'ayimba oluyimba nti baakuteza akabobbo n'ozaala omwana atakufaanana si bwe kiri okwo kuba kugereesa kufaanagana nga bw'onooba nga olinayo embizizo bbiri ennume enjeru n'enkazi njeru ne zizaala abaana 12 kati abaana abo 12 ezaaliramu abaddugavu nga 3 tebaba baazo kati okugamba nti Swazi agoba banne ate Swazi nze kulwange nga ku myaka gyange ndabanga ate atali waawo asonyiwe oba munsonyiwe okwogera ekyo kyekiri kyengezezza ku mbizi kale naye kagendera omwo ne Kapo omwana wa Yesu naye atusonyiwe kuba yakigobye naye agendera awo bw'otunuulira Swazi tolaba nnyo kyafaananya Kafeero ng'ate so mmwe mugamba nti mwana wa Kafeero naye ate nze ng'omukazi omukadde bwe ntunuulira ku DNA ezaffe ze twakozesanga ne batata baffe nga bazitulaga nga tukyali bato ate ndaba nti omwana wa Yesu mwana wa Kafeero tugoberere ebintu bisatu tutunuulire wano emukyenyi ng'asunsula enviiri wano tutunuulire amatu n'obubakko buno Swazi bw'atalina si ye yekka avuddeyo munnange ku nsonga za Kaponi oba Yesu ne Swazi ono naye avuddeyo nalyoka agamba nti Swazi just alina bujja embu Swazi alina bujja kyova olaba akola ebintu bino singa Kaponi yakaayanidde ekibanja n'agenda n'asimbako n'emiti n'enju mu butuufu yali badde asaana kuwaabirwa naye Kaponi yagambye kale kaŋŋende nange nnoonye olubimbi lwange n'agenda n'ayiya oluyimba n'alufulumya Swazi nigagamba Kaponi okuyiya oluyimba tekyalibadde kibi si kizibu naye yayimbidde mu bivuga bya muzeeyi waabwe kaakati anti ffe mu mateeka nga otuyita nga tubuuza ani yakuba ebivuga by'oluyimba luli olwa Kafeero nti ani yakuba ebivuga by'oluyimba luno olwa Kaponi abakuba biri be bakubye bino nedda sebo tewali kyamuvunaana just bujja Swazi niga ayina bujja ayina obujja akasajja kakubye oluyimba ate Kaponi bw'onoogendera awo ogenda kuyimba ate oyinza Kafeero ayinza okubbulukiramu ekitonde mwekiri amanyi okuyimba oba mumuwaga buwazi nga mumuliko akaseera kagenda tuuka mumwawukaneko nga bwe mukola bulijjo si ffe naye ensi yeesalawo ye Mamuli Katumba era nga naye yali mukwano nnyo gw'omugenzi Kafeero naye alina kyagamba wano avuddeyo n'alyoka abeera ng'alabula Swazi n'amugamba nti erinnya lya Kafeero lyabankima mbu lyabankima bw'ati wannyonnyodde ensonga ze olwaleero nzize kuwabula anti era nze mmala eggobe mu kibya nsooka okwebaza omwana mulenzi ono eyayimbye kadongo kamu mpozi muyita Yesu omwana oyo weebale nnyo webalire ddala kuyimba oluyimba lulungi bwe lutyo weebalire ddala akati nno
n'okuwabula ebigambo byempulidde bingi nnyo nti bagenda mutwala mu kkooti yayimbye oluyimba oluli mu tyuni mbu eyakafeero. Oluyimba lwa mwana mulenzi ono nduwulidde bulungi nnyo, teruliimu kigambo kyonna Kafeero kye yali ayimbye mu luyimba lwe, ekitegeeza nti mutuufu. Tyuni gy'ayimbiramu, tyuni eyo mpanvu yakayimbirwamu abantu bayitirivu nnyo, ate nga music yo bamuyita legge, ffe gwe tuyita kadongo kamu. Oyo legge tumuyita, ffe tumukubamu ka music, country music, ne tukola kadongo kamu. Nawulidde nti mugenda mutwala mu kkooti, naye nga temunna mutwala mu kkooti, mugenda kusiba abantu bangi, kubanga muli ku kintu kya, nawulidde abatandise ebya copyright. Copyright kintu kigazi, naye ate abamu tebakimanyi. Akati copyright bwebanga erinnya Paulo Kafeero liba nennyini lyo, naye bw'ogamba Kafeero terina nnyini lyo. Nkidamu, erinnya Kafeero terina nnyini lyo, linnya lya kika kya nkima, lituumwa. Bamuli Katumba bwenzaala abaana mbatuuma Kafeero, gundi bwazaala amannya batuuma Kafeero. Bwe kibanga Kafeero linnya lye likaanirwa erya Kafeero, abakaanira ebya Kafeero mukere ku Kafeero Mutaasa, naye mugitwale kubanga eriko Kafeero Plaza, kati kitegeeze baya Paulo Kafeero. Kakati ngendo bagamba olwaleero baana mmwe, baana bange Swazi, bade saagala ensi ekukyawe emiryango n'emmanju. Buli woyita babeere nga bakwewanda, buli woyita obeere nga bakweyiganya, otuuke n'okuba nga tokyasobola kutambula mu bantu, ofuuke ekikolimo. Abakuwa amagezi bagambe tibasiru bagwagwa gwagwagwa, kubanga olwaleero nti bw'obeera awo nga gw'omanyi nti watunda epoloti ya Kafeero Paulo ne bagigula n'osayiningako nga bwe mwatunda ennyumba ya taata wammwe, sisuubirayo omuntu yenna ayinza kuddayo genda kugamba nti wano waali wa kitaffe Paulo Kafeero eyagulawo yenna nnyiniwo n'abaana be, mwe mulengerawo bulengezi, waba tewakyali wammwe. Kakati n'ennyimba abayimbi b'abaana b'akadongo kamu mwenna musembere mumpulirize, ennyimba z'abakitammwe zonna ze baayimba nga baziyimba ku teepu baazitunda, ne bazitundira ddala ddala, era bye babalimba ebya copyright tebibakwatako, bikwata ku baana baabo abaagulanga teepu zaffe, ne tugenda ne baleeta empapula balooya n'osayiningako ku mpapula z'abalooya. Bantu bangi abavuddeyo ne balyoka bagamba nti no, Eddie Kenzo yayonoonye oluyimba lwa Nasanga olwa Aganaga. Kakati jjukira nti baddamu remix. Kakati waliwo yagenze n'akomentinga n'alyoka agamba nti wayimbye kasasiro muganda wange, biki bino? Eddie Kenzo n'avaayo n'alyoka amugamba kasasiro wamusanzeewa gwe atabeera mu kasasiro. Awula Eddie Kenzo ajja kusobola okitegeera. Bane gwe wennaali eyo bannange ku bantu abafiiriddwa abaana baabwe, abatannafuna baana baabwe, bane omwana oyo gontaapize waggulu awo, feesi gyetegereze omwana oyo gyali ali mu ddwaliro Kapicolo naye amagulu gamenyese. Oba okyali eyo ng'omwana we akyakubuze, osobola okubuuza bekikwatako
olabenga ntuuka ku mwana wo ne waba nayiba nga kukolera ekifaananyi ekyo mu ekifo kitegeera tegeeza nannyini mwana oyo. Abantu be bajja mu South Africa munange President Yoweri Kaguta Museveni yagambye nti no buli omu agenda kubeera nga mwa millions 2 mbawe million 2 buli maka bagende nazo olwaleero. Bamutaddewo ensawo yammwe nze ngenda kuteekamu obuwumbi 2. Jo nayogedde naye ngamba nti enkya ngenda kwogera n'abanoonyi b'obubuddamu abavuye wo kati mbagambe eki naye kirabika okuva mu byantegeezeza kirabika balina ebizibu ewaabwe ebyo mu South Africa kubanga kirabika abakola ebyo bayinza kuba balabe ba ANC bayinza kuba yehadde tannapowa era y'omu ku munnange ku bazadde ate abaana baabwe abaawonye akabenje aka King David Primary School. Kaakati wuno aliko byannyonnyola wano. Bambi bazadde mmwe nsaba ya Allah subhanahu wa ta'ala abampeera ekisa kye. At this moment mwetaaga kisa kya Katonda, temwetaaga na ssente zaffe kuba ne tunabawa ssente zikomawa, temwetaaga na kuba wabaatira, temwetaaga sala zaffe, wabula mwetaaga ekintu eki kisa kya Katonda abayise mu bulumi bwe mulimu. Essaawa zonna ne nkugamba nti nkitegeera obulumi bw'oyitamu, buli muntu alina obulumi bwe, oli ne waba yafiirwa, wabula obulumi bwe muwulira essaawa zino bubwo nga ggwe omuntu teri mulala agenda buwulirako. Tusobola kubakwatibwako nga onagamba nti okubakwatibwako ennaku naye tetuli mu bulumi bwammwe. Nze wensabira ya Allah subhanahu wa ta'ala abanyambire abampeera ekisa kye kibayise mu bulumi bwe mulimu. Kuba nze ng'omukkiriza nzikiriza nti Katonda atuwa ne tusanyuka n'atuwa ennaku ne tunyiiga yoyo Katonda. Buli muntu ali ku nsi kuno ngassa alina okuwulira ku bulumi obaddi. Buli muntu ali ku nsi kuno ngassa alina waafunira essanyu obaddi. Lwakuba obulumi tebabukolera appointment ndize kambufune leero enkya sijja bufuna. So Katonda asalawo eyatutonda alina buli kimu oyo Katonda. Tumusaba ekisa kye kibakkeko kibayise mu bulumi bwe mulimu. Era n'emyoyo gy'abaana abo abaafudde Katonda girungamye kuba baana bato. Nga bwe baafudde nga tebamanyi nti bagenda kufa, Katonda abawe ensi yaabwe gye tutamanyi, abateekeyo babeere eyo, baleme kubeera ku neeno. Emyoyo gyabwe agirungamye gibeere eyo, agifunire ekifo ekirungi nga bwe baabadde, abateeka eyo bawummulire eyo mu kifo ekirungi. Kati kanzire ku bazadde abaawonyezza abaana baabwe nga nange mwendi. Nze mbadde batusibudde mu ddwala alhamdulillah, naye mbadde nga ewaka nabadde bulungi because abagenyi babaddewo twasanyuse biki. Ku makya ntandise okuwulira obulumi, manyi nze mba mpulira obulumi alusaze zennuma, naye ekinnuma sikimanyi nange ge mazima kuba kituufu kiri nti omwana wange yawonye. Naye nkubamu akafaananyi abaana abaafudde because nze ndi muzadde. Nkubamu akafaananyi abaana abaafudde ngamba owange ayinza atya okuba nga yawonye. Ngamba naye Katonda ngonjagadde nnyo. Lwaki onjagala nnyo? Nze nyina Katonda ebintu byankolera
nze bwe mba nsaba Katonda ayinza okuba omujulizi wange nyinza omusaba ssente naye mu wiiki nyinza okuggwako nga nsaala naye nga simusaba ssente because ekyo nkimanyi naye ne musaba ng'ekisa kye ne musaba n'okwagala kwe naye okwagala kwa Katonda kwe nsaba bane Katonda njagala mu kwagala kwe musaba nze gwe mulaba nyinza obutasaba ssente oba obugagga naye ninsaba okwagala kwa Katonda okwo kwo tekunva mu kamwa ya Allah subhanahu wa ta'ala netaaga okwagala kwo kumbeereko ekisa kyo kimbeereko ebintu ebyo bibiri naye gyekomye bisaba gye bikomye okumbeerako ge mazima okwagala kwa Katonda kundiko Katonda njagala ebisukkawo ebitali bya ssente ebitali bya bugagga kakati mbajjira nagenze ne munaaza bulungi nnyo because olina omunaaza omala okumunaaza omudressing ebiwundu bitegeke eddagala yebake empeke nga yazimiza edda then awo wennyini nabadde musiiga ebizigo nga maze n'okumunaaza kozi namunyiza omutwe gwazimbye tulina okugunyiga omusayi gutambule eriiso lyazimbiddemu kati nerino lizimbye kati we namaze okumunyiga bwenti ne musiiga ebizigo n'atulika n'akaaba ne mugamba oba mukoseza ne mubuuza Daphne nyina we nkukoseza nga nkukutte bulungi nangamba Adija because ampita Adija nangamba Adija bakwano bange baafudde kwe mulina okumanya Daphne talina kyatamanyi buli kimu yakirabye nangamba bakwano bange baafudde n'akaaba ekyo omutima gwannumye ekiro ne mugamba kale yes baafudde Daphne badde nsaba ebyo byonna tubirowoozeeko naye kankumaliriza okusiiga ebizigo mujja kweri topic muteeka ku ndala tugende bagambye waliwo katuni eno empya yafulumye wagiwulidde nagiwulidde onagiraba njagiraba njikuteereko kati ne mujjayo eri abazadde abawonyeza abaana bammwe tebaawonye kuba abaffe tebamenyese naye obwongo bwamenyese mubeere nnyo ku baana bammwe gwe olaba nga emboozi ejja eyo ng'obulumi bujja mukyusizeewo muteeke ku mboozi endala ate si munyumiza ebyomukyalo mukyusizeewo munyumiza obuto obwo mujje kweno emboozi gy'aliko oba omutima gwe kuba memory zigikomyawo ky'oba olina okukola kaakati ku makya ekyo kiri nti mmenyese nga mulaba mwana wange mugumu musirise nga wokiwulira era ayinza obutava mu kigambo era mugumu nnyo nga wokiwulira fayita nga wokiwulira nga we yafayitinze nga wokiwulira naye obwongo bwe tebusobola fayitinga kakye nyina omuyambako ekyo ekyokubeera ne mu nnyumba wanaawo nawe ati saagala abeeremu nannyo era leero mbuuza nangamba Adija wenalina akamuntu kako mu ddwaliro nga tuli embaali yangambye ati gyokimanyi nti nno wiiki ejja tugenda kukola mooko naye tugenda kukola tutya mooko nga tuli balwadde ne mugamba Daphne tolowooza ku bya mooko naawe tolowooza ku bya mooko kati leero ku makya ngambye Adija ngenda kuddayo mu kisulo ne mugamba gwe kikyoyagala nangamba eno tamusandizeeyo mu kisulo kuba kati nja kuba ndaba akatanda ka gundi nja kuba ndaba ebintu bya gundi nja kuba ndaba kino bannange ne mugamba kale tojja kuddayo mu kisulo eno tamu nangamba toluwummula cause ne holiday nayo babeerayo mu kisulo aba P7 noluwummula yagala bukola otya nangamba era njagala asoma dde nga bantwala ne bankomyawo kunze nawe ojja soma dde ne mugamba ebyokusoma biveeko essaawa zineeno kati alowooza kusoma ne mugamba ebyokusoma biveeko essaawa zineeno nangamba kati UNEB tegenda kutuwa mooko ffe oba tetunnawona ne mugamba simanyi ekijja okubeera maybe mwe bajja bakompasetinga samwoyo ebyammwe musoke muwone ne mugamba Daphne mooko si ye UNEB mooko si ye UNEB kuminkiriza kitegeera kale kwe gamba abazadde b'abaana abaawonye abaana bamwe tebaawonye balina obwongo obubi naddala abo abaalabye ekyabaddewo kyonna ng'owange kyeyalabye n'akyetegereza era obedda atugamba si be babaafudde nze baabaze bwe bati nga mpulira era byonna byonna ye yatugambe buli kimu so kati buli kimu kimujjira era saagala muviira bbanga ddene mubeerewo abaana bammwe kigenda kutwala ebbanga kino ekyo accident tekijja kubavaako naye tusobola okubabeererawo ne babanga abakivaako obwongo ne buweta kye tulina okubalwanisa tubeere nabo
naye ekyokukyerabira tekijja kuvaawo paka obukulu bwabwe paka obukadde paka okufa kwabwe eyo yo memory tejja kuvaawo naye ffe tugezeeko okubalaba nga baba balinga bakijjukira tubalimba ne tubateeka mu kirala ate si mufulumya ennyumba mwaye jangu mperekereko ate si jangu tugende tukole ffenna leero alabe ku bantu alina okubeera nga bete tambudde obadde mulabi mulungi alakwekubina ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba